Era kyenyiza okubagamba nti nze okuba n'ebira byange byaleediyo nga simuminisiti nga wadde netugenda ekalangalanga gyendi ebyo simba n'enkyala bonna naliwo naye n'ebira byange byanyumira nnyo nange bamira kikopo kya gama eyo ngana kati gyekinanga omwana olwo sitwala okwekuba nyinza okuwulira oluyimba lwe lwasinga okunkwata vayibu Mimi was another day I can name your plan. When you make your words, you can do start with a basic capability. Gana Wanga, Mighty Barugan, and I don't know what I will have. You can no. I know your money. Tekitatuukirira alumanga wankindo seyaloota okukulembera ng'ensi nga luzikase abuli obukyamwamu sirondwangako wadde kuba kirasi moneta kanaamako obukasebo gennandifuze mwera omukazi bwakyo nze yakanfugako ddala ekiroote kyange kirituukadde sirina mukamuzi ag'okukomberera nandirowoozeza oba kisiraani kya wansi sibeerangako basebonde banyabo ab'omu nsi ya Neyimbira Byange nsanyusa okwalaba buli mwaka nsanga ttiimu ndala okuleka baani balegend mulimu bameka leero mwaliwo last year abaliwo last year okay nammwe nsanyusa okwalaba mwebale kuwagira radio Simba amanya baagogedde ekinsanyusa wano ndaba nti ekiruubirirwa kyaffe ekyokuba nti tutagetinga abavubuka bakitegeeza tuli ku tageti kati nga gwina emyaka ebeka 22 ate ggwe tageti ndooza mugiraba eya Neyimbira Byange yaki si abazeeyi nganze wadde era mubeera weekaba abazeeyi kasamubane endowooza nga yaki nga yakivubuka so nsanyusa obalaba mu nsi ya Neyimbira Byange nsubira ne wano tukyali mu nsi eyo eya Neyimbira Byange badde wano nenzijukira waliwo eyampeereza ka vidiyo si wa Simba mukwano gwange ali eyo nibo mulowoozaako kati sikiwa nti Simba gyalowoozaako naye yampeereza ka vidiyo ka Neyimbira Byange kansanyusa nnyo era naye kamusanyusa nnyo era katrendinga era yakayimba nsubira ali wano ye akayita Kawooya. Ani yayimba Kawooya? Byange yayimba Kawooya. Million views. Omanyi yakuliya si kwangu omulamu gwaffe wano ku Simba tutambulira ku bintu nga bisatu: okusanyusa, okuyigiriza n'okuyiiya. Atukozesa bukodyo kyonna ekiri eyo so si kyekigenda ku mpewo. Nsuubira nti ekintu kituukira okubeera ku mpewo nga bakisengese bulungi, era ebiseera ebimu tugenda eri bakama baffe bali abatutwala aba UCC batuweereza amabaluwa nga batusaba mujje, abatuyita mujje, waliwo complaint, waliwo mwakoze kino. Tugendayo UCC ne batugamba manyi akayimba kano mukawulira kamwe kasimba yes kategeeza ki, nga tulina okubannyonnyola akayimba kyekategeeza. Kawe mudde nedda kawe mudde kawadde kategeeza tuvaayo nga batuwadde woningi nti bwe mukiddamu tubaggalawo. Njagala mutegeere nti
pressure ebeere eno mu ffumbiro gye mutamanya, pressure eyawaggulu. Tulina puroguramu zaffe zetujja ku mpewo ne tutabagamba ate ne mutamanya nti oda eba evuddewa, eba evuddewa bakama baffe. Tulwana nabo ne tubagamba bannange tujja kubikkako, si twategeezezza abamu era bakkiriza gye tubanyonyodde, abalala ne bagamba nedda, ne balonda ne bagamba okay tukireke kikole ki kitambule. Lwaki nkyogedde ekyo? Nti mu kuyiiya kuno kwonna olina kijjukira nti si buli kyoyiiya kijja kuyitawo butereevu. Wabeerawo obuntu obwo olina okukola ki? Okugoberera amateeka agaliwo, amateeka ag'eggwanga, amateeka ag'ekifo n'amateeka ng'oliawo ag'ennono ezaffe. So ekyo njagala mukitegeere. Tuli mu mwaka myaka 25 kujaguza 25 years ba feza silver jubilee. Jubilee tukijja giyita jubileo, kigambo si kyaffe, ebeera feza tetuya bitaagujo, so tetukozesa bigambo byabalala. So celebratinga oba tukuza emyaka 25 era gy'emyaka gyammwe. Twala kubanga tukuze nammwe tubakuze, kyetugezaako okukola okwongeramu amaanyi addala mu Neyimbira Byange nti obuyimba kati ngaaka akafunye 1 million views. Ku mukolo nga guno bwe tuba ne baproducer aba ze bayita studio houses, oba entono oba ennene sifaayo, naye kasebanga nnungi ono SULA azimanyi nezimuzize. Tugamba manyi SULA ono yakoze oluyimba, tetujja tusasulira oba albamu ye tetubuulire tukole ki tukisasulire, ayiye akolere ddala albamu nga ye. Kyensuubira by next year semanda tudiscussing twogere ne baki ne studios ezo. Oba lutambudde lutya kijja kuba kyaki studio n'omuyimbi oyo, kubanga muli bayiiya balungi, njagala kubanga ekyo tukola ki tukisapootinga kijja tuyamba nnyo ffenna nga radio oba nga ki ngamwe bakinoomu. So ebisinga mwabyogedde twabeebazizza, sobola kuvaano nga seebazizza ttiimu yange. Abasajja bano n'abakyala bano bavaano saa 7 8 ogw'ekiro, n'okirowoozaako n'ogamba bannange abantu bano bakyala abamu balina abaami baabwe ntemanya saa 6 7 8 ekyeggula batakiridde kati kibeera kizibu. So ttiimu ya Neyimbira Byange mwebale Semanda Liana SULA. Osinza kwesunga ki mwana mulenzi omuto? Olina emyaka emeka? Emyaka 22. Otyo bulira abantu watuuka otya okuwangula? Twali kufaayo na bwagazi bw'amaanyi. Mr. Jeje ne yanzolo omukisa guno banaye balamusizza akabawuliriza yodalaga emyaka 25. Management ya Simba mwe kuteekateeka mpozi Jeje ne management mpozi bateekawo abajaguza emyaka 25 ne basalawo abawuliriza nabo babeere bajjaji b'abaana abo nga bayita ku kodi abawala mpozi bapezanga sita 210 banyiganga sita 210 sita 2 kyenda musanvu hashi awo nga tulonda abawala abalenzi nga tukozesa sita 210 sita 2 sita 210 sita 2 sita kyenda munana abo balinga baana balenzi. Kalika yeye kalika kanyo
I will forever be grateful to Radio Simba. Pate nayo nalioka kwa certificate na kwa general manager. Brand new general manager Ajja wa Sebo. Diana SULA Sam Mabega osoka ne president. Nozako omwana namukisa. Okay. Thank you. Jamu kutula mu motoka ngasiya oba kujja mu krista yuza wakanyingi atakisiya mutende abotati muko kijja tasanga mu abalala batuteka abasanyu kubanga beriranko kumbe katuleka mu motoka eno mulwadde wasibule kamanyirawo kabutandika mu wakasimbule okulwa mu kube kulaga ebitanda yebi naye tubatuyirire lugala ekirwadde kyemutwende situka nena bali basema ebiwona ege katulakira okuyita bwe yakafiiramu okumakya kali kujjute ayimiriza emmotoka wakati mulu omukazi w'olubuto yemba bakuba wekidirisa yasulako kizirana egavamu emotoka yekubawo zenawumbako okubanga nalabokote awo wenalabira